olutalo nga luwedde tuliyambale engule tuliyambale engule tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. Tukuza olunaku okuzza ekitiibwa ekyabannamawulire mu ddembe lye balina okuba nalyo nga bakola emirimu gyabwe. Si kukuza bukuza lunaku lwa bannamawulire naye okulaba nti eddembe lyabwe nga bakola omulimo guno libeerera. So tubeebaza okuba nti National Unity Platform bwebadde tennabeera fomo oba tennagenda bulungi mu bitabo bya politics mu Uganda, naddala bwe twavaayo ne National Unity Platform nga tufunye ekibiina, mmwe mwennyini bannamawulire mutuwadde obumeeza, ebifo wetwogerera, wetuvaayo n'ebiteeso byaffe, wetuweera endowooza, mmwe mwennyini ne mutuwa ebifo ebyo. N'abantu ne batuuka okulowooza nti oba mu Parliament tulinamu ebifo, naye tubeebaza olw'ensonga eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era tutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu obw'abannamawulire. Ffeffe nnyini tugamba era tusaba abaana baffe abaasibwa awatali musango bateebwe. Naye twagenda okulaba nga mu baana abalina okuteebwa bannamawulire bakola ekitundu kinene nnyo ku baana abo abali eyo. Era twagala bannamawulire bano bateebwe n'abalala bonna abaasibwa betuteekako political prison, tewali na nsonga tetuziraba. Olunaku olwaleero omulamwa guli nti amawulire getufuna okuva mu bannamawulire bano kintu kyaffe ffenna, nti oli bw'aba akifunako talina kuziyiza mulala kifunako. Naye waliwo we twalabanga batugamba nti bannamawulire tujja balaga nti bwe tubagamba temugenda wali temugendawo. Kakati mubanga abayita public yonna naddala mu biseera ebya COVID, ffenna twegugunge twenoonyeza amawulire ekitali kituufu. So bano bannamawulire batuyambako nti nga tutudde eyo nga tugezaako okukendeeza okubeera mu bantu, amawulire agakwata ku ggwanga lyaffe n'ebitukwatako ne tugafuna. So tusaba bannamawulire bongere okuweebwa eddembe lyabwe mu kutunoonyeza bye batulaga awatali kunyigirizibwa. Eyo ya freedom gye twogerako. Era tubasuubiza bannamawulire nti tugenda kubanga tusomesa abantu baffe okwetooloola Uganda yonna ekitiibwa kye balina okubawa, engeri gye balina okubasabamu empeereza yammwe, engeri gye balina obbasaba bye baagala mukole, engeri gye balina okulwanirira eddembe lyammwe. Kireme kuba nti omuntu alwanirira abalala bonna, tulwanirira abalimi, tulwanirira abalunzi, tulwanirira n'okulwanirira bannamawulire kibeere part and parcel of everybody mu Uganda. Ekyo tukibasuubiza era tujja kubanga tukibabuulira abantu baffe mu bifo ebyenjawulo. Era tubategeeza nti waliwo okulumizibwa okw'enjawulo kuva ku bannamawulire bano abali ne ku kamera, naye waliwo bannamawulire abali mu byalo kati ng'ekiboga, ekifo kye bayita Kindeke, waliwo n'ekifo kye bayita Kibiga mu kiboga. Bw'ogendayo community radio zaffe bazikuulako masks, ebintu babitwala byonna kubanga balinga bakyaza Kaya Christina, kubanga balinga bazannya ka advert ka Kaya Christina. So bannamawulire abo tebaasibwa, ebintu byabwe byakwatibwa, emirimu gyabwe nga bwe balina ogikola tebasobola gikola kubanga bye bakozesa byabagibwako. Ate embeera ya COVID nga bwe mugimanyi beetaagamu okukwata ku mukono okusobola okuddamu okugula ebintu ebyo. N'olw'ensonga eyo bw'okwata equipment za munnamawulire ne bw'oba yennyini tomukutte, omulimu gw'okututuusaako amawulire oba ogulinnyeemu eggere, tetwagala bantu balowooze nti kubanga saamusiba saamukola ki ebintu biryoke. Ne bw'oyasa kamera ye kyekitegeeza okugiripeyaringa abamu temukimanyi. So freedom ebeere ku bye bakozesa n'obulamu bwabwe.
mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Mukama Katonda abawa omukisa. People power, our power.